Okay, kale bantu bange mu lugendo lwaffe luno olw'ekalagala okulambula John Mabirizi gye yali azaalibwa ne gye yaziikibwa. Tuutuno kino kye kijja ky'omukadde maama azaala omugenzi John Mabirizi, mukyala Nassali Elizabeth. Ebigambo tebirabika bulungi naye wano we yagalamizibwa, kino kye kijja kye. John Mabirizi ne taata we naye yafa, era ye taata we yaziikibwa wali Ekoko, era ne John Mabirizi we yaziikibwa. Kati we tugenda wano tuli Kalagala, tukyali ewa Muzeeyi David Wadimba. Kati tuli mu kuva wano tudde eri. Yafa 2009 maama wa John Mabirizi, Nassali Elizabeth, yafa 2009. Kati owa kamera mwami Sessaazi Vincent Mwasa agenda atutambuzaako. Bano be bakadde oba be bajjajja ba John Mabirizi. John Mabirizi andowooza amawulu baamuwa bulungi. Ono ye jjajja mukyala, oli ye jjajja mwami abazaala John Mabirizi. Kati ndi mu kuva wano ŋŋende Ekoko ate nkulage taata wa John Mabirizi, omugenzi Male Eliasaf, then ne jjajja Sebuliba. Tugenda kubalaba oba abazadde abaali bazaala John Mabirizi. Kati ate olwo tulabe John Mabirizi nga omuntu. Kati gye tuli mu kugenda, nsaba amaaso mugakuumire ku Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Bantu bange eyo yonna gye muli, tufubenga nnyo okubeera nga twerekereza tukolenga ebintu nga bino. Bangi bagamba bo ensi yakyuka, abamu balokole tebakkiriziganya na bintu nga bino, naye kituufu oli mulokole oba olina enzikiriza gy'okkiririzaamu, naye enkya naawe enkomerero egenda kubeera yeeno. Ndowooza ku nsi ffenna kye tumanyi kiri kimu, nti ffenna tulina okufa, naye w'onooba ofudde mikwano gyo balina kusulayo busuuzi olw'okuba olina enzikiriza. Ffe tuli Bannayuganda, obuwangwa bwaffe bwa kiddugavu. Amadiini agamu gano gajja buzi, ate we gaatuuka munnaye ne gajjawo bino ebyaffe ne gakulembeza ebyewaabwe, naye nga lwakuba nti abamu temufuna mukisa kutambula agendako waabwe, naye nga abagenzeeyo basobola okuba nga bakubuulira nti nabo balina zisemitale bo, lwakuba nti bayawukanako ku ffe mu nziika gye baziikamu abantu, nti abantu babaziika awantu wamu, naye ffe buli omu aziika ku kijja kye. Kati bo bamaliriza ne bakugamba nti wano tuba tuwakankula byawongo, mizimu, biki n'ebiki. Kati gw'oyita omuzimu y'oyo omuntu eyakufuula ekyo ky'oli, era y'ensonga lwaki tutuuka nga tulina amannya amabbule, ekitegeeza nti oba olina omuntu oyo gwe wavaamu. Enkya n'eggulo tubawuulira nti bagenze kulamaga, ekitegeeza nti bo bali we baali basiga, baatusigamu nti ekyaffe kyekya sitaani, emizimu emizungu, oyo ye Katonda yeki, naye nga kyenyiza obbagamba nti twagale nnyo ebyaffe. Nze Muzungu David, kati tugenda kulaba abakadde abazaala John Mabirizi. Tulabyeko omukadde omukyala Nassali Elizabeth ne jjajja mukyala ne jjajja mwami. Kati tugenda kulaba jjajja mwami ku ludda lwa taata wa John Mabirizi, ne taata tugenda mulaba. Mwebeere bulungi. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Turecordinga ennyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Okay, kati wali tubadde ku kijja, tubadde Bukojja ewa ezaalibwa John Mabirizi. Nkulaze maama wa John Mabirizi. Kati wano we tuli, ono ye Male Eliasaf, ye taata w'omugenzi John Mabirizi. Wuuno bakulaga nti yazaalibwa 1937, yafa 2020. Alina calculator mu bwongo, osobola okunnyambako okubeera nga tufuna ekifaananyi ky'omugenzi ono yafiira ku myaka emeka.
naye nga kiikino ekijja babadde baakakikola. Neebaza famire ya omugenzi John Mabirizi nti olaba ebijja byabwe birabikako balaga nti bakola ki, bafaayo nnyo. Oboolyawo kye bagenda okuyamba kwe kuteekako buno obuyinja obubeera nga bulaga ebyafaayo by'abantu bano, kubanga mujja kutuuka nga mmwe Junior muvuddewo, naye abaana abagenda okujja mu maaso eyo kiyinza okubabeerera ekizibu okubeera nga bakola ki, bategeera ebintu bino. Kale kati ono ye taata wa John Mabirizi, Elias Male. Kati wano we tujjira, ono ye jjajja wa John Mabirizi, Muzeeyi Ssebuliba Yokaana. Bagamba yazaalibwa 1893, 1893, yatwaliriza paka mu 2007. Abalina calculator nsaba munnyambeko. Jjajja wa John Mabirizi yafiira ku myaka 100 mu emeka, yafiira ku myaka 100 mu emeka, naye wembasa erimbye ziri around myaka 10. Ebitabo eby'okubala byantawanyanga, naye obw'olumu nga mbituuka nembeera nga mbifuna right, naye tugezeeko tulabe, naye nga nsuubira yafiira ku myaka nga 13. Ssebuliba Yokaana ye taata w'oli Male Elias, taata wa John Mabirizi. Kati ku kijja kino kyennyini kwe kuli omusika wa omugenzi John Mabirizi, omusika wa omugenzi John Mabirizi gwe batugambyeko nti yali muyimbi, omugenzi Ronald. Naye ekijja kye kiri wali owa kamera, ogenda tutwalayo mpola, nakyo oboolyawo tukirabeko nga bw'otulagako bino ebya wano mpola mpola. Nsaba bannange nga tetunaba kwekwasa mbu bino ebintu bya masitaani biki. Buno bwe bulamu bwaffe obusemba, k'obeeraani, ffenna obulamu bwaffe obusemba bugenda kufaanana bwe buti. Obulamu bwaffe obusemba bugenda kufaanana bwe buti, era ndowooza kya buwangwa okubeera nga twerekerezanga okubeera nga tukola ebintu bino. Kati ono ye Ssenyonjo Ronald, omusika muganda wa John Mabirizi eyamusikira. Ono ye Ssenyonjo Ronald, muganda wa John Mabirizi eyamusikira. Yali talese mwana mukulu, yaleka wa mu lubuto, omulenzi yali yes, yasikirwa muganda we. Yono. Kale bwe kityo bwe kiri. Balaga nti yazaalibwa 1976, ekitegeeza John Mabirizi yali asingako ono emyaka nga 7. Yafa 2021. Ono batugambye nti yali muyimbi, yaliko ewa Muzeeyi Sebata, n'abeerako n'ewa Mathias Mulumba Walukagga. Kale bwe tutyo bantu bange, olunaku olwaleero bwe tulabise naffe ate katutambule tuve eno tudde e Kampala, naye nga tuli mu disitulikiti y'e Luweero, ku kyalo ekiyitibwa Kalagala. Tubaddeko e Kalagala ne Koko, naye bwe tuti olunaku olwaleero bwe tufundikidde ensonga zino ez'okubeera nga tulambulako baganda baffe bano abaatugendako. Nsaba eno ebeere enkola ffenna oboolyawo okubeera nga tukolanga ekintu kino. Abantu bano baatukolamu omulimu, baatuzimba nga bayita mu nnyimba, era ennyimba ezo tezigenda koma ku ffe, n'abalala bangi zigenda bazimba. Ennyimba tokoma ku kidongo kyokka, wuliriza, nyumirwa, naye nga oggyamu amakulu agali mu luyimba olwo. W'obanga olinamu ky'owulira ekikusike, twala obudde okinoonyezeeko, buuzaako b'omanyi, bayinza okuba nga bajja kubuulira kino yali ategeeza ki, oba lwaki yayimba oluyimba nga luno. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst.
Kikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 6 4 5 7. Kikaya College School.